Amanji agechitaru mumusai gwa Yesu ogwaika ulimu amanji agechitaru mumusalaba gwa Yesu mulimu amanyi mumusai mulimu amanyi mumusai mulimu enjawulo mumusai gwa Yesu mulimu amanyi mumusai gwa Yesu. Hallelujah. Mumusai mulimu amanyi mumusai mulimu enjawulo mumusai mulimu amanyi mumusai gwa Yesu. Hallelujah. Mumusai mulimu okuwona mumusai mulimu amanyi mumusai gwa Yesu. Mulimu amusai gwa Yesu. Mulimu okuwona mumusai mulimu amanyi mumusai mulimu enjawulo mumusai mulimu amanyi mumusai gwa mulimu enjawulo mumusai gwa Yesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Mulimu amanyi mumusai mulimu amanyi mumusai gwa Yesu. Endwadde ziwonera omwo mumusai gwa Yesu. Endwadde ziwona lwa musaayi olw'omusaayi gwa Yesu. Hallelujah. Mumusai hallelujah. Mumusai hallelujah. Mumusai hallelujah. Mumusai mulimu amanyi mumusai mulimu enjawulo mumusai gwa Yesu. Saba nnyo owangule amanyi ge kizikiza n'ekibi. Hallelujah. Mukulwana olutalo saba Katonda ayamba abasa. Weweweyo owangule amanyi ge kizikiza n'ekibi. Hallelujah. Mukulwana olutalo bamalayika bajja
saba Katonda ayamba abasa wenyikira nyikira owangule y'amaanyi ge kizikiza n'ekibi. Haleluya, mukulwana olutalo bamalayika bajja, saba Katonda ayamba abasa wenyikira nyikira owangule y'amaanyi ge kizikiza n'ekibi. Haleluya, mukulwano tusabira obulamu okusingira ddala tugenda kusaba, tugenda kukkiriza Katonda awatakkirizikika, tugenda kuyita Katonda akole ebyekisa mu bulamu bw'abaana b'abantu. Bassebo ne bannyabo, Katonda ayagala nnyo abasaba, Katonda ayagala nnyo abamusaba. Obutafaanana na baana b'abantu, omuntu bw'omusaba leero n'oddamu n'enkya n'oddamu n'omusaba, ate omunnyu bwe guggwawo n'omusaba ekibiriiti bwe kiggwawo ate n'omusaba amazzi, omuntu atuuka ekiseera ne yeetamwa. Naye Katonda teyeetamwangako. Katonda ayagala abamusaba, era y'ensonga lwaki ebyawandiikibwa bitukubiriza okusaba. Omuntu yenna atayagala kusaba oba ogenda kufuuka musabiriza. Bw'otayiga kusaba, bw'otakkiriza kusaba, bw'otwewaayo eri kusaba, oba ogenda kufuuka omusabiriza. Naye Katonda tayagala ofuuke musabiriza, Katonda ayagala osabe. Lwaki tusaba? Kubanga tuyina obwetaavu. Tuyina obwetaavu ng'abaana b'abantu. Ebyawandiikibwa bisomesa mu kitabo ekya Yobu essula y'e14 bw'ova ku lunya olusooka okukka wansi, naye kensinga okwagalamu kagamba nti buli azaalibwa omukazi ajjudde obuyinike. Ne gw'olaba ng'ali obulungi, ne gwe weesiimisa, ne gwe weegomba mu kkubo, mwana wattu naye yeetaaga essaala. Timoseewo ekisooka essula 2 olunya olusooka kyava agamba nti okusaba kuno kukolebwenga eri abantu bonna, eri bakabaka, eri abafuzi, eri abakulembeze, nti olwo tulyoke tube n'obulamu obw'emirembe obutuukiridde. Ekitegeeza tewali ateetaaga ssaala. Kye kituleese ne puroguramu eno gye bayita ekyoto ky'okusaba, mwe tugenda okukwatira ku nsonga ez'obulamu bwaffe, mwe tugenda okukwatira ku nsonga ez'emirimu gyaffe, mwe tugenda okukwatira ku nsonga ez'amaka gaffe, mwe tugenda okukwatira ku nsonga ez'eggwanga. Tugenda kusaba. Katonda omuyinza w'ebintu byonna, eggulu lyetegefu okuwulira essaala yo. Ne bw'oba toli mulokole tova ku live eno, kubanga gwe tusaba ye Katonda eyakutonda. Tugenda kusaba Katonda eyakutonda. Tofaayo ne bw'oba toli mulokole. Tuyinayo abasajja mu Bayibuli be tulaba nga tebaali balokole, tebaali Bayisirayiri, naye bwe bakkiriza Katonda wa Isirayiri yakola ebyekisa gye bali. Tojjukira Nayamani. Nayamani yali musajja mukulu. Bayibuli egamba nti ku bubwe nga eggwanga lye lifunye ebintu bingi, lifunye obuwanguzi, naye lifunye obuwanguzi, naye tajja mukulu. Ku bubwe Bayibuli sajja mukulu. Ku bubwe Bayibuli egamba nti nga ku bubwe nga bafunye obuwanguzi, naye ekigenge tekyamutya. Eriyo ebigenge ebitatya kusoma, eriyo ebigenge ebitatya bulungi. Bassebo ne bannyabo, tusabidde ku bantu ng'omuwala mulungi kaalaala yabalagala, naye munange n'omusabira n'olaba nga waliwo ebimuvaamu. Ebigenge tebitya. Naye omusajja ono newankubadde teyali mulokole, omusajja ono newankubadde teyali mu Isirayiri, naye bassebo ne bannyabo bwe yagenda n'agenda eri nnabbi Erisa, bannange Bayibuli egamba Erisa n'amuwa ekyokukola, n'amuga agenda ogwe mu mazzi wennyikemu emirundi 7. Omusajja ono Bayibuli egamba nti n'asooka yeejuumulula n'agamba nti Abana n'emigo emirala egy'ewaffe tegisinga gino.
Naawe wandibanga oli eyo ng'ogamba bakisabira ku TV tekyavaawo, bakisabira ku radio tekyavaawo, kati kinaavaawo kitya wano ku mukutu gwa TikTok. Njagala kutegeeza Katonda ayina ebiro bye, Katonda ayina ebiseera bye. Tomanyi lwaki osazeewo ndabe, wandibanga leero lwe lunaku lwo Katonda okukuggyako ekigenge ekyo ekyakwata obulamu bwo, otambule ng'oli wa ddembe, otambule ng'oli wa ddembe. Tuli mu programu essaawa y'okusaba, ekyoto ky'okusaba. Programu eno ekyoto ky'okusaba tugenda kugikola, tugenda kukkiriza Katonda. Njagala kukkiriza Katonda n'omukazi n'omusajja mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Matayo essula ey'omusanvu. Bikula Bayibuli bw'obanga wooli wakusobozesa okubikula Bayibuli. Mbalamusizzaako mwenna Bannayuganda abawulira olulimi luno lw'enjogera nga muli mu nsi yonna. Manyi nti Bannayuganda muli mu nsi yonna, wonna gy'osinziira okundaba. Nkulamusizzaako nnyo, nkwebazizza okunzikirizo nnyingi ze woobeeraawo. Nkwebazizza nnyo nno n'onzikiriza ne nnyingira mu kisenge kyo. Aba muli mu kumpuliriza nga oli mu kisenge. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu, Mukama yeebazibwe. Ompuliriza oli mu kisenge, otadde essimu yo. Katugenda kusaba. Weebale ekyo ky'okoze, weebale okuyita mukwano gwo, weebale gwasharinga vidiyo eno ku lwa mukwano gwo. Teyogera bya bufuzi, teyogera kintu kirala, twogera ku kusaba, twogera ku kuyita Katonda, twogera ku kukoola eggulu, twogera ku Katonda kuyingira mu nsonga zo, twogera ku Katonda kukusumulula, twogera ku Katonda kukusumulula. Omwana we bw'ali musaba emmere alimuwa ejjinja, oba bw'ali musaba ekyennyanja alimuwa omusota. Kale mmwe ababi nga bwe mumanyi okuwa abaana bammwe ebintu ebirungi, Kitammwe ali mu ggulu talisinga nnyo kubawa ebirungi abamusaba? Bassebo ne bannyabo, Katonda mwetegefu okukuwa buli ky'osaba. Katonda mwetegefu okukuwonya endwadde yo. Katonda mwetegefu okukusumulula okuva mu bbanja eryo. Katonda mwetegefu okukusumulula okuva mu kikoli ekyakwata obulamu bwo. Katonda mwetegefu okukusumulula okubeera ow'eddembe. Katonda mwetegefu okukusumulula osumululirwe ddala. Bayibuli egamba omwana gwafuula ow'eddembe aba wa ddembe ddala. Nsomye Matayo essula ya 7 n'olunyi lwa 7. Bayibuli egambye kale musabe muliweebwa, musabe mugenda kuweebwa, munoonye mugenda kulaba, mukonkone mugenda kuggulirwawo. Bassebo ne bannyabo, eggulu lyetegefu. Eno y'essaawa Katonda mwagenda okukolera ebyekisa. Katonda mwagenda okukolera ebitali bya bulijjo. Katonda mwagenda okukolera ebitali bya bulijjo. Bassebo ne bannyabo, ffe abamu tuliwo lwa ssaala. Ffe abamu Katonda y'atuyambye, atuyambye buyambi okuyita mu kusaba. Y'ensonga lwaki mmanyi kye bayita okusaba. Manyi amaanyi agali mu kusaba, manyi amaanyi agali mu kusaba, kubanga ge ganfudde. Katonda akozesezza essaala z'abasajja n'abakazi ze bansabidde, nange ze neesabidde. Katonda najja nga nkukusa mpola mpola okuntuusa wano wondaba, ate nga waliwo ne gye ŋŋenda. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu, sisita waffe Princess, nkulamusizzaako nnyo. Weebale kuteekayo ekyawandiikibwa. Mukama akuwe nnyo omukisa. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu, tugenda kusaba, tugenda kukkiriza Mukama, tugenda kuyita eggulu. Bino bya kusaba. Gw'atayagala kusaba, gw'atayagala kusaba tubeera ku live eno. Bino bya kusaba. Omanyi ensi mbi nnyo. Ensi egenda n'ekwata ebintu by'ekirokole n'ebivungavunga n'ebivulugavuluga. Nze mpulira abantu bangi nga bagamba namwe musaba nnyo, naye oyo agamba musaba nnyo abamu alina ensiriba baagimuwa naye n'agyesiba ne bamugamba nti n'okunaaba bw'oba onaabasibako akaveera togijjaamu.
abamu kati teziweze mukaaga wane Uganda zizino ziri saa mukaaga n'eddakiika 18 abamu ateekateeka kufuluma kaakati kugenda masaŋŋanzira kuloga yakugamba nti tosaba abamu afuluma ateekateeka kufuluma omusamize yamugambye genda okole ekintu nga tekikoleka kyateeseteese okukola kati kyateeseteese okukola gwakugamba tosaba gwakugamba okusaba kubi musaba nnyo abalokole kubanga ensi ekimanyi amaanyi g'omulokole gakuli ku viivi eviivi lyo kyekyokulwanyisa kyo amaanyi g'omulokole gali ku viivi muganda wange mwannyinaze ng'oyagala okulaba obulamu nga butereera kanye viivi wansi fukamira wansi wanika emikono saba essaala amaanyi gaffe we gali tegali walala ffe tetunyookeza ddagala ffe tetwesiiga munnyu nawulira abaana nga baŋŋamba baatugambye twesiiga omunnyu amajini galeme kututawaanya ndi wano kuwa ekikolo n'eddagala erinnya lya Yesu lyokka lyerisobola okugoba amajini n'otaddamu kugalaba mu bulamu bwo bwonna naye omunnyu gukola ki weetaaga linnya lya Yesu kati bayibuli egambye Matayo 7:7 musabe muliweebwa okusaba okuyita mu kusaba yengeri yokka gye tusobola okufuna okuva eri Katonda n'omunnyonnyola n'omugamba Mukama nkoze ebbanga naye ebintu ebitambula n'omugamba Mukama nywedde eddagala naye mpulira ndikooye n'omugamba Mukama ekino ne kino ne kino kikyansumbuwa abamu bassebo ne bannyabo ebitusumbuwa biri mu bulamu bwaffe obulamu bwaffe otambula oli mulokole naye obulamu tebutereeranga naawe weekanga bwekanzi waliwo ekikwambala n'oyomba waliwo ekikwambala naawe tomanyi kyakubaako tomanyi kyakubaako olwanaganye n'obulamu butereere bukyaganye kati okuyita mu kusaba oluyimba lugamba okusaba kuyinza byonna okusaba kuyinza okusaba kuwangula sitaani okusaba kuyinza okusaba kugoba amajini okusaba kuyinza byonna okusaba kuyinza byonna okusaba kuyinza byonna okusaba kwe kusobola okukuwanguza era tugenda kusaba Katonda agenda tugulira ebbanga omwaka guno programu eno etambule ekyoto ky'okusaba tugenda kubanga tusaba oba kyetaaga kuleeta balala tujja kubaleeta batwegatteko tusabe bayibuli egamba abajjukiza ba Mukama wulira abajjukiza ba Mukama temukoowanga okutuusa nga Yerusaalemi kifuuse ettendo okutuusa nga kifuuse ettendo tova mu kusaba okutuusa ng'olaba enzigi zeggula zokka tova mu kusaba okutuusa nze kambabuulire bassebo ne bannyabo we nalokokera nalokoka juuzaawo mwaka gwa 2022 naye mu 2023 sigamba 2013 ngamba 2023 ne wajja omuweereza yava ku UCC bamuyita omukadde Bone Musoke nze nali nalwala omutwe nga gunnuma okuva mu buto omutwe gwankubanga ne gujula okwabika nga gunnumira wano mu maaso n'enjula okukuba wansi ngwase naye lwali lunaku lumu omusajja ono najja omukadde Bone Musoke najja ku kyalo bakiyita Wattuba mu lukuŋŋaana lw'abavubuka omusajja n'asaba essaala teyaweza wadde eddakiika ziwera teyaweza kuba yabuulira enjiri yali ayogera ku Amunoni ne Tamali ndijjukira bulungi n'olwaleero n'abuulira enjiri omusajja n'asomesa n'atuuka okusaba bassebo ne bannyabo okuva 2023 n'olwaleero omutwe omuteezi ogwali gunnumidde emyaka gwawonera mu ddakiika ntono ne leero ndi mulamu ne leero tegukyannuma
naawe njagala kutegeeza sifaayo ekyakukwata kikukwatidde ebbanga ki, sifaayo ekikuluma kikulumidde emyaka emeka. Katonda nga bw'ali omulamu gw'empeereza, oyo gwe nyimirira mu maaso eyampita nembuulira enjiri, amaanyi ge gagenda kusinkana. Ekyo ekyakukwata kigenda kukuta, ogenda kuba wa ddembe mu linnya lya Mukama waffe Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Katonda agenda kuwanguza mwana muwala. Maama, Katonda agenda kuwanguza entalo ezo. Tugenda kukkiriza Mukama, tugenda kusaba, Katonda agenda kukuwanguza. Ogenda kuva mu ntalo ezo ng'oli muwanguzi n'okukirawo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Tojjukira ekyawandiikibwa bwe kigamba, bali kuŋŋaana okulwana naawe naye tebali kusinga, tebagenda kusinga. Bayibuli egambye nti na buli lulimi oluligolokoka okuwoza naawe ojja kulusinga. Kati nkusabidde Sister Princess Pole, nkusabidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu, Katonda nga bw'ali omulamu gw'empeereza, gwe nyimirira mu maaso gw'empeereza, Katonda oyo gwe ndabyeko anwanidde entalo ezitali ntono, ayingire mu lutalo olwo mu linnya lya Yesu. Katonda ateesa omuyaga, ateesa omuyaga ogwo nga bwe yayingira mu muyaga ogwali ku nnyanja. Bayibuli gweyogerako nti omuyaga nga guli ku nnyanja, amayengo nga gatabuse. Ebyawandiikibwa bisomesa nti n'ayimirira n'agamba omuyaga ne guteeka. Kati ndagira n'olutalo olwo olubadde mu famire yo mu linnya lya Yesu Kristo, Katonda akuyambe aluyingiremu, akuyingiremu mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. N'abo abalabe ba maama, Mukama abakutaaseeko, Mukama akuyambe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Omukono gwe gugololwe, wandibanga gwondeese ekiro kya leero nga oli muntu omu gwondeese. Abye Mukama akusisinkane, amaanyi agakola ebyekisa gasinkane obulamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama akutaasa, akulwanirire. Bayibuli egamba nti Mukama anaabalwana nammwe munaasirika mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Weebale Mukama, weebale Yesu kubanga okikoze. Kakati wuliriza, tunaatera okusaba n'abalala, n'abalala tunaatera okusaba. Enamba y'essimu 0702 14 39 65 0702 14 39 65 0702 14 39 65 eya WhatsApp. Bw'obanga oyina message yonna oyagala kusabira nga tuvudde ku mukutu, sindika message ku namba eyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tugenda kukkiriza Katonda. Ebyawandiikibwa bibuuzizza. Tusomye Matayo essula ya 7 okuka wansi. Yesu n'agamba nti musabe muliweebwa, mukonkone muligulirwawo. Muligulirwawo. N'agamba munoonye muliraba. N'abuuza ekibuuzo, muntu ki ku mmwe ng'olina omwana wo n'akusaba emmere n'omuwa ejjinja mu kifo ky'emmere? Ani ku mmwe andaba? Kati Yesu agamba nti olaba nammwe ababi temuyinza kukola bwe mutyo. Kati ate olwo Katonda, ate olwo yatonda eggulu n'ensi, ate olwo nnyini bintu byonna. Bassebo ne bannyabo, Katonda gw'empeereza gwenjogerako, eyo y'ensonga lwaki muweereza n'obuvumu. Katonda oyo, ffe tukoze missoni ezimu ez'enjiri, abantu ne bagamba nti mugenze muyinza obutadda nga tetuyina bukuumi bwonna, naye Mukama n'atuteekako obukuumi. Katonda oyo nze mulabyeko, nze nava ku Katonda gw'ensoma obusomi mu Bayibuli. Kati njogera Katonda gwendabyeko mu bulamu bwange. Njogera ku Katonda gwendabyeko okuva lwe namusinkana. Nalokoka mwaka gwa 2022. Naye okuva lwe nasisinkana Katonda ono gwenjogerako, bassebo ne bannyabo, ye Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Tewali kirema Katonda ono gwe ŋŋamba. Tekiriiyo. Tewaliiwo kirema Katonda ono gwe njogerako. Katonda ono talemwa, talemererwa, talemererwa. Omulokozi asobola, talemwa. Yesu omulokozi talemwa. Talemererwa, talemererwa,
talemererwa bisobola, talemwa Yesu omulokozi talemwa, n'eby'abaana baabo n'entalo zazisobola, talemwa Yesu omulokozi talemwa, talemererwa Yesu azirwana, talemwa Yesu omulokozi talemwa. Mukama yebazibwe. Ndabye Katonda bw'obanga gw'osobola okukola ng'okolerera abaana bo, ng'osobola okwewaayo ku lw'abaana bo, naye ate Katonda yatonda eggulu n'ensi. Kati njagala tusabe ffenna. Naye bw'obanga oliyo nga tonnalokoka ng'ogamba nti nange nandyagadde okulokoka. Ng'ogamba nange nandyagadde okulokoka. Omanyi tuyina ebintu bya mirundi ebiri. Tuyina ebintu bya mirundi emeka? Tuyina ebintu bya mirundi ebiri. Tuyina abantu ba Katonda. Tuyina ebintu bya mirundi ebiri. Tuyina abantu ba Katonda ne tuba n'abaana ba Katonda. Bw'obeera omuntu wa Katonda, Katonda era kukolera nga bw'agenda okuwonya leero. Era agenda kuwonya gwandaba. Agenda kuwonya sigezesa bugezesa. Soogera byakugezesa. Agenda kuwonya. Ekirwadde ne bw'oba nga gwe wakigula nga wagenda ebwamba n'ogula amajini kati gakwefuulira, Katonda agenda kuwonya, agenda kusumulula. Ekyo nkimanyi. Bassebo ne bannyabo, ekyo nkimanyi, kuba Katonda mulabye ng'akola mu bulamu bwange. Katonda mulabye nga nteeka emikono ku bulamu bw'abasajja n'abakazi, obulamu ne bukyuka. Agenda kukola. Ekyo sibuusabuusa ne bw'oba toli mulokole. Naye ate bw'obeera omwana wa Katonda bikyukamuko. Gwe naawe tokimanyi nti newankubadde awo w'okola w'obeera bakamawo bakwagala nnyo, naye era olina w'okoma ate omwana wasukka. Kati enjawulo y'okubeera omwana wa Katonda n'omuntu wa Katonda yeeyo nti bwe tubeera abantu ba Katonda, Katonda akola naye tulina we tukoma. Naye bwe tubeera abaana ba Katonda tusukkawo ne tubaako gye tuyingira ewalala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kati bw'obanga gy'oli eyo ng'ogamba nange leero njagala kulokoka, njagala kwegatta ku famire ey'abaana ba Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu, omwana wa Katonda omulamu, ddamu ebigambo bino wamu nange. Gamba nti ayi Yesu. Biddemu nga totidde. Gamba nti ayi Yesu, nkwebazizza nnyo olunaku lwa leero ompadde omukisa okuwulira ekigambo kyo. Nzikiriza n'omutima gwange era njatula n'akamwa kange, ndokose. Sonyiwa ebibi byange byonna bye mbadde nkola ne bye bankolera. Sangula amannya gange mu kitabo eky'okufa, ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Weebale Yesu olw'okunjagala n'ondokola. Amiina. Wazzeemu ebigambo bino nga nti weebale Yesu okunjagala n'ondokola n'olokoka. Kiwedde. Kati ofuuse mwana wa Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kikyogenda okukola kwe kunoonya ekkanisa eyatula Kristo, etagaba bintuntu, etagaba yirizi nzungu. Ogendeyo okuŋŋaane, osome ekigambo kya Katonda, tegeezaako mikwano gyo nga bwe walokose, kigenda kuyamba okutambula obulungi ne Katonda. Kati njagala kusaba na buli mukazi na buli musajja, eno yesaawa, yii niyo yesaawa kufukuza mapepo yote. Tugenda kugoba buli dayimoni, tugenda kugoba buli muzimu, tugenda kugoba buli kugaanibwa, tugenda kugoba buli maanyi ag'ekizikiza, tugenda kugoba buli mwoyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ekyo ekyakwata obulamu bwo kiteekwa kukutobere wa ddembe nga bwe nafuuka ow'eddembe. Nze nafuuka wa ddembe. Yesu yanneeweera eddembe. Lwe ndijja okuwa obujulizi ojja kwewuunya, naye Yesu yampa eddembe. Ndi wa ddembe, sikyafuugibwa kikolimo. Yesu yannaaza n'omusaayi gwe, mwebaza okuntukuza. Akati nnyimba
ndi waddembe kati nyimba, ndi waddembe sikyafugibwa kikolimo, Yesu yanaaza n'omusaayi gwe, mwebaza okuntukuza. Natuusibwa, Mukama yannyamba, Mukama yandokola, Mukama yampa ekisa, Mukama yanfuula mwana, Mukama yansembeza, Mukama yanaaza n'omusaayi gwe, Mukama yanneetukuliza, Mukama yannonda nansindika nkuweereze. Kati tugenda kusaba Katonda oyo yazaakola mu bulamu bwange, tugenda kukkiriza Katonda naawe akole mu bulamu bwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kitaffe omwesigwa, njagala kwebaza, nkwebaziza nnyo Mukama olunaku lwaffe olusoose otuyambye, nkwebaza olwabo ababaddeko, nkwebaza olwa mwannyinaffe Mukama ampaniridde okusigala nga akomentinga, okusigala nga atuzaamu amaanyi, okusigala nga kwali mu linnya lya Mukama waffe Yesu. N'abalala bangi abali eyo be tutalaba naye nga gye bali bawuliriza era nga balaba Mukama nga bagoberera mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Taata, mbateeka mu mikono gyo gwe Katonda wa Isirayiri, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka, Katonda wa Yakobo. Oyogedde mu Yokaana essula 14 olunya olw'13 n'ogamba Mukama Taata omuyinza w'ebintu byonna, n'ogamba nti musabe kyonna kye mwagala munaakifunanga, Kitaffe alyoka agulumizibwe mu Mwana, mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, Omwana wa Katonda abeera omulamu, Katonda wa Isirayiri, Katonda wa Ibulayimu, wa Isaaka ne Yakobo, Katonda omulungi ow'ekisa ekingi. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana Omwoyo Omutukuvu, tuleeta baganda baffe mu mikono gyo, tubateeka gy'oli ayi Katonda waffe. Tubasabira mu linnya lya Mukama waffe Yesu, mbasabira Mukama basinkane owooluganda naawe yimusa eddoboozi lyo kaakano, tandika okusaba, tandika okutakabana, tandika okwegayirira Katonda, tandika okumukaabirira, kubanga ye Katonda ali okumpi, si ye Katonda ali ewala. Bayibuli egamba si nze Katonda ali okumpi, siri Katonda ali wala. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu, Katonda ali awo wennyini, awo wennyini w'oli waali, awo wennyini w'oli waali, awo wennyini w'oli waali. Mugambe Mukama nsisinkana mu mbeera eno mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mugambe nsisinkana Mukama, mugambe nyamba ekiro kya leero, omukono gwo ogw'amaanyi gwe guba gunsisinkana, omukono gwo ogw'amaanyi gwe guba guntaasa, omukono gwo ogw'amaanyi gwe guba gunsisinkana mu linnya lya Yesu, Omwana wa Katonda omulamu. Mugambe Mukama akuyambe ekiro kya leero. Katonda akusinkane mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama atuula mu butaggwaawo, sisinkana omukazi oyo n'omusajja oyo, sisinkana omwana w'obulenzi n'ow'obuwala, sisinkana omuntu oyo Mukama akukaabirira ekiro kya leero, akwetaaga ekiro kya leero mu linnya lya Mukama waffe Yesu, ng'akukaabirira ayita erinnya lyo, yeetaaga okole ku bulamu bwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu, yeetaaga okole ku bulamu bwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abamu balwadde beetaaga kuwonyezebwa, abamu balina amabanja beetaaga kugasasula, abamu balina ebibuuzo beetaaga kubyanukula, abamu Mukama wange n'okusoomozebwa okutali kumu beetaaga kubasinkana. Linnya lya Yesu bayambe Mukama, bayambe. Yamba omukazi ono n'omusajja oyo, yamba omukazi ono n'omusajja oyo, yamba omukazi ono n'omusajja oyo mu linnya lya Yesu. Basumulule Mukama, basumulule Mukama, basumulule Mukama ekiro kya leero, basumulule Mukama mu linnya lya Yesu. Leka asumululwe, ekisa kimuyambe Katonda omuyinza ebintu byonna. Kimuyambe olunaku lwa leero, omukono gwo ogw'amaanyi gumuyambe, omukono gwo ogw'amaanyi gumuyambe, omukono gwo ogw'amaanyi gumuyambe, omukono gwo ogw'amaanyi gumuyambe. Wabeere waataasibwa ekiro kya leero, wabeere waataasibwa ekiro kya leero. Mukama akuyamba, Mukama akutaasa, Mukama akuyamba, Mukama akutaasa ekiro kya leero. Bw'abadde omulwadde, Mukama akutaasa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ayina embeera mw'oyita, Mukama akutaasa mu linnya lya Yesu. Mukama akutaasa ekiro kya leero. Katonda akusumulule, Katonda akusumulule, Katonda akusumulule, Katonda akusumulule. Sumululwa kaakano, 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 sumululwa kaakano. Vaayo mu mabanja ago, sumululwa kaakano, vaayo mu kulwala okwo, sumululwa kaakano mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama akusumulule.
wabere wasumulwa ekiro kyalero, wabere wateebwa ekiro kyalero, wabere wasumulwa ekiro kyalero. Omukono gwa Mukama gwe guba gukuyamba ekiro kyalero, gukugye mu kinnya sitaani gy'abadde yakusuula, sitaani gy'abadde yakuteeka, sitaani gy'abadde yakukasuka. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu, omukono gwa Mukama gukuyambe ekiro kyalero, omukono gwa Mukama gukuyambe ekiro kyalero, omukono gwa Mukama gukuyambe ekiro kyalero, omukono gwa Mukama gukuyambe wabere wayambibwa ekiro kyalero. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu oyambibwa kaakano. Katonda wa Isirayiri asindika malayika akuyamba nga gwe yasindika mukomera nga Petero bamusibye. Bayibuli egamba malayika wa Mukama n'ayingira mukomera n'ajja Petero mukomera. Petero yali alowooza n'okuloota ali mu kuloota, leka malayika wa Mukama akusinkane akugye mu mbeera eyo gy'obadde tosuubira toyinza n'ogivaamu. Mu linnya lya Yesu wabere wayambibwa ekiro kyalero, wabere wayambibwa ekiro kyalero, wabere wayambibwa ekiro kyalero. Yesu ali awo kumpi naawe. Nze nandiba ndi wala, nandiba ndi mu mayiro mpanvu, nandiba ndi mu Uganda ng'ondabira mu Amerika, nandiba ndi mu Uganda ng'ondabira Bungereza, nandiba ndi mu Uganda ng'ondabira mu Kata, nandiba ndi Uganda ng'ondabira Dubai. Naye Katonda waali awo, awo waali. Katonda atuma ekigambo. Bayibuli egamba Mukama atuma ekigambo n'awonya abantu be n'abajja mu kuzikirira. Ekiro kyalero obulokozi bwa Mukama bwe buba bukuwonya. Ekiro kyalero obulokozi bwa Mukama bwe buba bukusinkana, kubanga Bayibuli bwetyo bwesomesa mu kitabo ky'ebikola by'abatume essula ey'okuna olunyolo 12. Bayibuli egamba so tewalira linnya ddala eryatuweebwa wansi w'enjuba erigwanidde tulokola okuggyako erinnya lya Yesu. Era ebyawandiikibwa ne bisomesa timukowoole buli alikowoola erinnya lya Mukama alirokolebwa. Mu linnya lya Mukama tuyita erinnya lya Yesu liyingire mu nsongayo, liyingire mu bbanja eryo, liyingire mu mpalana ezo, liyingire mu kutawaana okwo, liyingire mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katonda akuyambe, akuyambe. Omukono gwe gukulokola ekiro kyalero, omukono gwe gukutaasa ekiro kyalero, engalo ya Mukama ekutaasa ekiro kyalero. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu, musajja gwe mukazi gwe, nkusabidde Katonda wa Isirayiri, nkusabidde Mukama w'abakama, nkusabidde empologoma ya Yuda, nkusabidde ekikolo kya Yese ayingire mu nsonga yo, ayingire mu misango gyo, ayingire mu ndwadde eyo, ayingire mu mabanja go. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Era nyimirira mu buyinza kaakati, nga nyimirira mu buyinza obwampeebwa, nga ndagira ekyo ekibadde kyakwata obulamu bwo, nga ndagira ekyo ekibadde kyayingira mu ssaayi gwo, nga ndagira ekyo ekibadde kyayingira mu bulamu bwo. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu, wabeerewo ekisa ekikusinkana ekiro kyalero. Mu linnya lya Yesu nyambalira ekyo ekibadde kyakukwata, amaanyi agatuula ku bulamu bwo. Gwaloota agaloota agabi, gwaloota ebintu nga bikugoba, gwaloota ng'obuuka mu bbanga, gwaloota ebintu nga bikwebakako, gwaloota ebintu nga bikuyonka amabeere, gwaloota ebintu ebyo ebyakwata obulamu bwo. Mbiragira kaakano obulamu bw'omukazi n'omusajja oyo mu linnya lya Yesu Kristo. Mbiragira okukutta, mbiragira okukuvaako, mbiragira okugenda mu nsenyi enkalu. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu, omukono gwa Mukama gwe guba gukuyamba ekiro kyalero. Era mbisindikira omuliro, era mbyokya n'omuliro. Mu linnya lya Yesu mbyokya n'omuliro, mu linnya lya Yesu mbyokya n'omuliro, mu linnya lya Yesu mbyokya n'omuliro, mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Nsumuludde eddembe ku bulamu bwo, njogedde eddembe ku bulamu bwo. Okuva na leero bere wa ddembe, owangule buli ekibadde kikuwangula, ekibadde kikukaabya. Nkiragira okukaaba kaakati mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Wabeerewo ekisa ekikusinkana, obeere wa ddembe mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Ffenna ne tugamba nti amiina. Mukwano, Mukama akwenye omukisa. Njagala kwebaza okubanga obadde ongoberera era ng'ondaba buli yenna abadde ku live ene ya leero. Tutandise leero naye tetumaliriza leero. Tugenda kubanga tujja buli kiseera okubanga tusaba mu programu yaffe eno, programu yaffe eno gye tutuumyani. Programu eno yakusaba. Tugenda kubanga tukomawo buli kiseera okubanga tusaba awamu naawe, awamu naawe. Manyi nti okuwangula kuli saidi yaffe
bwe tunanyiikira okusaba, bwe tunakanya amaviivi, tugenda kuyiga ebintu bingi ebisobola tuwanguza nga tusaba, nga nabyo bwe tubikola, ng'okutambula obulungi mu Katonda, nga okwewaayo eri Katonda, okusaba n'okusiiba n'ebintu ebirala. Katonda nga bw'ali omulamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nsabye emirembe gya Kristo egisinga okutegeerwa gibeere